Nkwanirizako ogwe munnange achaje kumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga bukoba kyaggwe akaala amatendo nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange olunaku olwaleero kuleetedde abantu abazaalibwa mu mwezi gwa Desemba omwezi ogw'12 omuganda gwe yatuuma Ntenvu. Abantu abazaalibwa mu mwezi guno mbu bwe balwala tebatera kusuuka naddala nga bakyali bato baagala nnyo okuyamba abalala tebatera kuba b'amaanyi nnyo baba banafunafu bali awo batera nnyo okubeera abayombi abantu abazaalibwa mu mwezi gwa Ntenvu Desemba oguyita ogw'12 ate bwe bayomba teruggwa abantu abazaalibwa mu mwezi gwa Ntenvu ate abantu bano abazaalibwa mu mwezi gwa Ntenvu bw'obasobyako tebatera kukyerabira banyiga olugenderezo abo nno be bantu abazaalibwa mu mwezi gwa Ntenvu Desemba guyite ogw'12 abange ebyo nno kambikomyawo tuddingana ate ku mulundi omulala ng'ate nkuwa ebirala ebikwatagana ku Buganda okwetooloola ensi Buganda anti munnange kuno okwe kwaffe ayi Katonda okuuma Namulondo.